eggwanga Uganda, eggwanga lyattu Uganda lyasangamu emirembe omukulu Yosete kubunanfuusi ali mu kusattira kubanga byasiba bikutuka bwe babadde bayitamu yalowooza nti nno azze kuba kumalawo yalowooza nti azze kusaanyaawo naye bambi ekyembi yasanga bannayuganda batambula era yasanga abantu bamugwamu nti kati oyo talina kirungi kyagenda kukolera ggwanga wabula okuggyako okunyagululamu obunyaguluzi enno munnange amawulire ag'essanyu gali nti gwe munnayuganda naddala ggwe w'omusolo nti byabadde antunyakulako ate bigenda tuddira anti twafuna omulwanyi eyajja omulabisa ku planet earth kuno nga buli ggwanga mwami tebuhabulwa mwabadde n'ekyobugagga kigenda kuba kitundibwa essente ziddeyo eri World Bank gyalidde amabanja zikomewo eri bannayuganda basobole okuba nga baziganulwamu kubanga gano gonna maanyi gaffe abo tugambye natweyanzanyo His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine webale nnyo kwagala Uganda webale kubeerawo ku lw'eggwanga lyaffe webale nnyo okukola kituufu kyolina kukola era webale kulwana okulaba nga tukola buli kimu kyetulina okukola tulina essanyu n'okusuubira nti Mukama Katonda ono atukoledde ebirungi weebiti atuusizza okulaba nga mwami tebuhabulwa naye akwatibwako ku nfeete akwatibwa ku mukono nti na wano waatutuusizza ate tugenda kufuna ebirungi bingi era Uganda yaffe egenda tutambula ng'egga egenda mu maaso bingi nnyo bangi tubadde twaggwamu amaanyi bangi tubadde tugamba oba bannayuganda ffe twabaaki oba ensi yaffe yabaaki oba tunaayitawo kale nga tulina ebibuuzo eby'enjawulo naye mu bibuuzo eby'enjawulo baganda bange mikwano gwange amawulire tulina gassanyu meereere nti mu bibuuzo ebyo eby'enjawulo ebibuuzibwa bannayuganda ebibuuzibwa ggwe munnayuganda omuntu wa wansi gweayagalwa Uganda gw'atayagala muntu ayagala Uganda okulaba ng'etambula twongera okujjukiza n'okutegeeza nti buli kimu kitambulira ddala bulungi era buli kimu kitambulira ddala nga bwe kirina okutambula ate tukuzzaamu essuubi nti munnange essuubi lyo libeerewo ng'okimanyi nti bye bali mu kubba kati bye tumanyi ne bye tutamanyi ssaawa yonna bigenda kukomawo era munnayuganda ojja bigganyulwamu bo bayinza olowooza nti bannange tubabbye tufuuse bagagga tubagobye ku mataka gaabwe naye muganda wange tulaba nga bo abali mu kweziika kubanga ensi yonna yabategeera nti bano bajja kubba bajja kutemula bajja kutta bajja kwonoona era tebalina kirungi kye bagenda kukolera Uganda yaffe wabula ffe abalina okusituka ne tugamba nedda ekimala enough is enough ne tutambuza eggwanga kati bali mu kusattira bawulira bafa bawulira nga buli kimu kigenda ate nga twongera obajjukiza nti bijja kgenda kubanga si byabwe byonna bye babbye byaffe era byonna babibbye ku lwaffe so si ku lwabwe era tulina essanyu nti ebingi byonna mu bingi bye babbye ate byonna bigenda kukomawo tubifunemu nyongera obajjukiza nti ebyabwe byabizidda ogw'ensi yonna nakyemalira muba muulaga byakoze nti mwabitegedde naye nga ekyo kireetera n'oli abadde amugoberero baamuwagira emabega eno okumanya nti nange nno ntegeerekese ng'omuntu amanyi ku bigenda mu maaso ekyo no kyekisindiikiriza sanctions zino zemulaba mwanga negatikasuka sanctions ku bantu ab'enjawulo baganda baffe temujjanga okwera temuyimiriza ekyo kyemukola kintu kikulu nnyo oli ne bwe muwulira nga abantu bakijolonze batya manye ekisinga obba frustratinga kwe kuwulira abantu abavaayo abeefuula abaasoma babanyooma olw'ebyo bye mukola ebivaamu ge mubamutunuuliranga amakulu g'entuuyo zammwe so si bigambo byakusiimibwa kwabo abagenda obbawakanya bateekeddwa okubaawo nga bakuba engonyoko tusobole obutagenda mu maaso naye ebibala bino bwe mubirabako bwe mukimanye bumanya nti omulimu ogukolebwa gwe gusinga okuba omutuufu era gwe gwetaagibwa mu kiseera kino mwe temumanyi kyekitegeeza abantu okuba nga batuuka ekiseera ne balabika nga abaddiikuula nga abantu abajega abatategeera abaana abato Museveni n'awandiika njagala kulaba oba Anita Amongo olina ennyumba mu Bungereza oli n'agamba nti bakulimba siinaayo ennyumba era terina makulu bwe bateriiyo nga terinaayo ki why are you concerned ofaayo ki
Bungereza bwe baba basiru nga bawambye ennyumba gye batayinaako mu mutwe n'amagulu. You don't even need to reply them. You can't react upon what they've done. Oteekeddwa kusirika busirisi bo ne beekuba empewo. Naye ekitegeeza nti kituufu kye kibaleetera okuba nti tekibava ku mumwa. Mugende mugenzi mu maaso. Ate ebintu bino bikolwe ne kuba n'abalala. Nabagambye nti revolution yaffe hybrid eteekeddwa ku luno yo okuleeta ebibala ebyenjawulo. Bawangaddewo ne batuuka okutandika okukola omulimu gwandibadde ogwa gavumenti endala ebaddira mu buyinza. Kati kabakendeere ebintu byabwe kabiboweebwe amakubo bagabagalire so that mmwe bannayuganda obuyinza bwammwe bwe munajja gye muli abantu bano weebali okusavinga ebibonerezo ebinaaba bitegekeddwa mu kiseera ekyo. Kyemuba mulina okujjukira kiri kimu nti amaanyi agatuteereddwako era agatuteerwako nga tulwana okwenunula ge maanyi ge tugenda okussaawo. Bwe kiriba kisobose nga tugapimye ne genkana bwe gali bagasusseewo munaatusonyiwa tetulina kipimo nnyo bwe tukimanya. Naye ebitukolwako nga kati nga tulwana okwenunula bye bigenda okubakolwako ng'obuyinza buzze. Era zino sanctions ze mulaba ezigenda zibasibirawo mugenda ziraba. Mumulaba ng'ekyokusaaga ne neighboring countries zigenda tutuuka ekiseera nga ziri ku bunkenke nga ziggaliddeyo abantu bano. Lwaki? Babaddewo akabanga akamala nga ate batono nnyo ne banyigiriza abantu abasinga obungi. Mukama Katonda abaggalira amakubo ne baba nga tebagenda kufuna we baddukira kababeere banneiba abatwetoolodde. Ababadde basuubira Rwanda eyinza okubayamba, Rwanda eyinza okulemerera okubayamba olw'obukwakuliza obugenda bugiteeka kubanga nayo yatuuka ekiseera ng'etunuulira interests zaayo. Olwaleero ffe ababadde basinga okubudamya abanoonyi b'obubudamu mu nsi ogwo omulimu Rwanda egutututteko. Yo egenda esayininga ddiiru bagirikogonaizingenga anaasobola okwabalinga abantu ba refugees wakati mu kaseera akajja olwo nakyemalira omulimu gwe gwe baadde bamutwala obuvunaanyizibwa bwe babumuggyako babukwasa abantu abalala. Tubadde twefuula poliisi ya Africa. Buli awali emirerembe ffe tugenda n'agufuula omugano ogw'okutandika okuwakula entalo so that bamuwa omulimu gw'okugenda okukuumayo eddembe ng'ate yali emabega w'okuwakula entalo ezo. Ekyo ekiwandi ne bakigwamu obuvunaanyizibwa obwo bwatuseeseetuseeko ne babukwasa Kenya. Oyo mulirwana kitegeeza singa ggala ensala eyo ne Rwanda naggala eya wansi eno tuba tulindiridde Tanzania kukwatibwako naye nga naye ate naye ali mu kkubo lya kugenda kukwatibwako aggalewo. Congo definitely embeera si eryawo eri favorable kubanga amagye gaabwe aga M23 ne ADF gakyalemereddwa okubaako we gawamba. Sudani ey'omumambuka nyangu yakwata manye eyo Maserengeta nyangu yakwata. Lwaki? Tebangako stable okuva lwe yakwata obuyinza. Eyo nyangu yakukwata nayo neggala. Kibeera kitegeeza nti basigadde mu bbanga wano nga obuvunaanyizibwa obuliwo bujja kubeera kuba Uganda is a landlocked country mukimanye ekyo. Kati bagikwasa bannansi babakwasa obuyinza bwammwe n'okubategeeza nti mwe muli landlocked country muli gazinga abo babadde babanyiga omuwendo gwammwe gwe munene kati mutandika okubeekolerako. Ebyo bye bivudde mu sanctions era bye bitunuuliddwa wadde bimu mulanga tetunabituukako naye gye tulaga temuggwamu maanyi twongere okupushinga. Twongerere ddala okupushinga. Abantu bangi bakyajja bangi bagenda ku nkalala ezo. Mission eri 2021 mission yakwenunula olw'okubanga revolution etambulira mu mitendera stages ezo zonna tulina bye tugenda tu experiencinga. Bulamu bw'ensi busigala butambula era kalenda y'ebyobufuzi etambula. Tuli mu kaweefube ow'okunoonya abantu abagenda okuba nti bajja nabagamba nti ekitulonza abantu mu bifo by'obukulembeze kwe kuba nti tubeera n'abantu abasobola okuyiga engeri offices zino gye zibadde gye zirina okubeera nga zitwalibwamu
ebikolobera ebikoleddwamu n'ebizibu ebikoleddwamu ebitadde Uganda weeri n'okunoonya butya bwe tubisalira amagezi tubyewale. Obuyinza bugenda kujja mu mikono gyaffe naye tetuyinza kukwata buyinza bwa ggwanga nga tulina abantu abatamanyi na butya offices za ggwanga bwe zitambula. Tukyalina omulimu munene ogw'okusomesa bannayuganda bategeere. Olaba n'ebitone ebitandikirwako omuntu tamanyi bannayuganda ebitundu nga 9 ku 10 tebamanyi mugaso gw'abantu, tebamanyi mugaso gwa offices ze balonderamu bakungu, tamanyi mulimu gwa MP. Kyova olaba tumala okulonda be MP n'otandika okuuza MP teruddanga mu mulaba neno tufiirwa tajja ku nnyimbe MP. Obuvunaanyizibwa bumunategeera obuvunaanyizibwa oba MP ateekeddwa obutegeera naffe abamulonda tubutegeere. Oyo tuba tetulonze mugogozi wa myala, no, si buvunaanyizibwa bwe. Abamukulembeze ku mutendera guli ateekeddwa okutuusa ebyo ebitukwatako nga babaga amateeka eggwanga kwe ligenda okutambulira. Nti buli tteeka erigenda okubagibwa ebirowoozo byaffe ateekeddwa okuba nga abituusaayo. Omulimu gwe ogusinga obukulu kwe kubanga always akomawo najja n'ategeeza abantu kwekyo ekipulaningi bwekuteekebwa oba ekiteekebwateekebwa okusalibwawo mu ggwanga n'anoonya ebirowoozo byaffe ku kyo n'asobola okutwala ebirowoozo ebyo n'abikiikirira n'abituusaayo ne bagamba nti afe abe mu constituency eno ekintu ensonga eyo twali twolowooza bwe tuti. Not nti tulonda BMP kutuyamba kutuweererera ku baana, kutuyamba kujja kusonda ku mbaga, kutuwa mabugo, kugenda tuleetera za ambulance. No, osobola okusaka yes, but not tuleetera ambulance on a personal basis. Ebyo nabyo ebintu bye tuteekeddwa okuba nga tusoma n'okuyiga ffe ng'abannansi n'abatukulembera. Yensonga lwaki ebintu bino twabiyingiramu bangi nnyo abakubuuza lwaki mugenda mu kalulu nga mukimanyi nakyemalira agenda kabba. Yes, tukimanya agenda kabba, but it is the only way esobola otufuula relevant, osigala nga tuli relevant mu nsonga z'eggwanga, because wootokoze tobanjaawo. And era bwe wabaawo kalenda y'ebyobufuzi ng'egguddewo nti kati kugenda kusisinkana abantu through consultation, bwe tutyo bwe tusobola okubatuukako ne tubajjukiza omulamwa gwe tutambulirako. Yensonga lwaki twakola ekibiina ky'ebyobufuzi. Tetuli gurupu y'abayeekera bakukera kukwata mundu mu bumenyi bw'amateeka. Mujjukire ekintu nti twabagamba tugenda kujjako nakyemalira nga tweyambisa mateeka age gennyini ago ge mulabanga amafu agataliiwo, naye tugenda kumunyigiriza mpaka nga mu bufu bwago gamukozeeko. Ekyetwala mu kulonda mu kalulu ako sigamba nti agenda akalulu olede twakawangula dda, naye obuwanguzi buli muntu abulabira mu ango ye. Ne nakyemalira yeetegekera obuwanguzi bw'akalulu ke n'abukozesa constitutionally. Mu 95 yeeteramu akawaayiro akalonda ab'akakiiko k'ebyokulonda, ng'ate bwe banaasanga nga waliwo empulunguse mu bibadde mu kulonda, ate era ojja oddukira mu kkooti era yalonda abalamuzi baayo. Ekitegeeza nti awo yeesekiwalingira obuwanguzi buli wanaagenda. Naye ebyo tebituyigula ttama, tuteekeddwa okuba nga tujjukiza bannayuganda. Ate tusobola okwenunula nga n'okutuukayo tetutuuseeyo 2026. N'akalulu kasoboka okuyimirizibwa singa bannayuganda tutegeera omulamwa kwe tutambulira ne tussa kimu ne tugamba ennongoosereza nga zino bwe ziba teziriiwo tetujja kugenda mu kalulu. Naye ekyo nakyo nakyemalira yakyegema. Yamanya nti bannayuganda bw'obajjamu obwesimbu n'obajjamu ak'obuntu tojja kubulwa bw'okozesa. Era oba oliawo n'asasula bakatumba oyi, oba oliawo n'asasula bano balubega mukaaku babwanika mubalaba. Abantu bonna mubalaba ebikolwa byabwe, ekikulaga nti bali mu nsawo zaani za nakyemalira. Naye tubakakasa ekintu kimu, bagamba ensowera ensirusiru ewerekera omulambo mu ntaana akuume. Obanga olina amagezi kyemanyi nti ako kategedde akuma takumira mpeera. People power, our power, for God and my country.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Babi wamba ebyani babi wamba, but still Africans are adamant to learn from mistakes of others or misfortunes of others. You will find them committing the same atrocities. Ngabera bidenti repercussions wezili. Right now repercussions ziliko ne jetuita precedent. Whoever doloza chibade techikolwangako, they will show you it so happened to a certain leader in this country after doing this and that unfolded. So fenga feba na Uganda tusanye tuzukuke tutandika okulaba ensibo etambula. Channaku ndowooza lwakubanga tuli mu revolution kasengejja kwongera bwongezi kusengejja bantu. Still you find people fighting so hard okulaba nti omuggundu gw'okwenunula ogw'okwerwanako baguteekamu omuziziko, either by action or words. Oli atuula n'afumba omutwe n'agamba nti nze bwe naateekawo ekisitole kino kijja kubaako kikikola. Oli nakkiriza n'aweebwa essente n'asalawo n'ajja ne yeenaabira mu maaso mu kaseera kano akaakazigizigi. Nina abantu b'ensaasira nti kano akaseera onseereza otya bannange? Kano akaseera Vicente twalaba omusajja tomusange kayinja. Obadde mawulire, jjukira nti wali mawulire ng'oli ku ga radio ng'abantu abakumanyi batono for heaven's sake. Social media nejja nokkiriza ng'omuntu eyakoledde erinnya ng'oli mu nzikiza n'ojja ate kati mu kitangaala erinnya lyo nokkiriza lizannyirweko bwe lityo. Do you think mu bwongo obwo ku myaka gyo nti kiina we kyabadde wekyali kisobola okutwala mwene embeera gye tuliko? Baganda bange mutegeere ekintu kino nti revolution stage kweri
tewakyaliwo force neegi esobola giyimiriza okujjako nga Katonda. Naye ku bitonde bye bino ebisigadde, Kagabe Mayembe, Kagabe Majenne, Kabibe biki, ebitonde bya Katonda ebisigadde, tekuliko kitonde n'eki kirina busobozi busobola giyimiriza. Byonna ebitonde nga Katonda bwe yabitonde ebisigadde, Katonda yekka ye yeeyimiridde yasobola okiyimiriza. Ebisigadde tebisobola. Naye osaasira omuntu ng'akitaddemu obudde bwe n'ateekamu amaanyi mangi nnyo n'avaayo ne weexposingira mu kaseera akali delicate. Wokimanyiiridde ddala ddala nti abantu bano tebakyadda mabega. Bannayuganda tebakyadda mabega, bagenda kwenunula. Naye ate bwe bagenda okwenunula bagenda n'obusungu obuyitirivu. Singa mumanyi amaanyi President Kyagulanyi g'ataddemu ne ttiimu ye bw'okugezaako okusiiga ekifaananyi ky'okukakkanya emitima gy'abantu n'amaloboozi gaffe gakkakkane. Amaanyi g'akozesezza wakati mu kumwagala n'okumukkiririzaamu ne impact gye kikoze ku mitima gyaffe mwandibadde mwesaasira. Kubanga kye kyakayambako kiri ekintu eki kyokka kyokka. Kitukomako obutamenya mateeka. Kitukomako obutabeera violent. Ekyo kyokka kye kikola. Naye kye kitasobola kukola kwe kukendeeza ku busungu bwe tulina ku mitima gyaffe olw'ebyo ebitukolwako. Kwe kukendeeza ku busungu bwe tulina ku mitima gyaffe olw'ebyo ebikolwa ku ggwanga. Basibye abaana, batulugunya, batta, bakola buli kimu kussa n'okugula abagulibwa. Naye ebyo byonna kye bitannaba kukwatako gwe mutima ogw'okugamba nti tukooye twetaaga okufuna obuyinza bwaffe budde emikono gyaffe. Then naffe ffennyini tuyina ekirala kye njagala obbabuulira mukitegeere. Buli agezaako okussaako ettaffaali lyonna mu kunafuya revolution nti munnanga obusungu tubulina, naye kye busobola okukola tetunnaba naffe kitegeera. Ekyo kyokka kye muba mubeeranga mumanya ndi obusungu tubulina bulungi nnyo, naffe tubuwulira, naye kye busobola okukola tetukimanyi, especially etuba nga tulina obuyinza bwaffe. Kati gwe atusobyako wano nga tulafuuba n'okwenunula bw'oba weetegeerereza. Abamu mukola ebintu ng'olowooza opulaaninze nnyo n'ovaayo ne sitooli ng'olowooza y'amagezi nnyo walowoozezza. Ne weerabira nti waliwo ebibuuzo ebiri kuletiko bye wandibadde weebuuza mu kino. Waliwo omukungu eyatugamba nti yatuwanga ennaku z'omwezi lumu June. Nuupu egenda kuba egudde. Mbu kubanga abakulembeze bammemba ba paalamenti 50 bagenda kuba bagenzi. Naye nnyini yalowooza kyayogedde kyamagezi ng'omuntu ne yeerabira. And I want you people to get him this piece of advice. Jengendo mukolera mweno. Hajitegeere. Next time bw'aba apulaninga, bw'aba anoonya executing anything, yerowoozeemuko. Because some people take him to be a smart person, as he poses to be yenga ye ne mu videos ze zisinga akikola. Naye njagala ategeere ekintu kino. Nuupu ba National Unity Platform tekolebwa ba MOP. Tekolebwa ba MOP. Wabula ate ba MOP bakolebwa Nuupu. Kati gwe bw'oba olowooza nti bano 57 be twafuna this time nti be baakola Nuupu, obwongo bwo buba bukyalina ekitono akatuli akayisa omukka k'otamanyi. Go nnyini kerwaneko. Because go weebuze ku aba 57 bameka abaali b'MOP before Nuupu. Ku 57 bameka abaali b'MOP before Nuupu. Ekitegeeza Nuupu was there before them becoming MPs. Twabajja luddawa. Ndaba twafishinga muki? Twafishinga mu Bannayuganda. Bali abasigadde millions z'Abannayuganda mwe twasobola okufishinga aba 50.
bogamba nti bwe bagenda okugenda bandi tutiisizza nnyo azifu wetufishinga waweddewo bwana gundi oyo yani erinnya lye ndyerabira mumugambe Nuupu is not just a mere political party. Nuupu is a representation of an ideology that pursues liberty. And it is embraced by anyone obwongo gwe buzuukuse n'ategeera. Bwe buzuukukira w'otegeerera. Era bw'omaliriza ogenda tusanga ideology ogisanga abantu bagyerippako bweripi buli ategeera yagyerippako. Kati gwe obadde olowooza nti ekyo bwe banaakikola, by the way, Nuupu olw'okuba struggle yaffe olw'okuba kasengejja na buli alina omwoyo omutono, buli alina asobola okuyitaawo. Revolution eba terina gyemutwala, eba emukasuse. Mu mpuuga w'amaanyi abantu bonna bagenda kugoberera mpuuga. Let them go. Let them go. By the way, n'amaanyi ga mpuuga bw'oba obadde oyagala kubato kati ndowooza kewalabye ku kino ojja kukankana amatama. Naye amaanyi ga mpuuga nago ne bwe gabanga Masaka yenna for instance gaamwetikka. Nuupu omulamwa gwa Nuupu si gwa kutunuulira Masaka. Omulamwa gwa Nuupu gwa Uganda eyeekutte eyawamu. Kati mu abasajja ab'obwongo obunafu ab'emyoyo emitono nti awalengera akasente woogenda oyaayaana. Mumu kyasobola okulowooza bwe mutyo simply because olowooza olina publicity, olina following. Mbaddewo mu mawulire nina erinnya, nkoze byenkoze ebivuyo gyange na buli kimu Katemba abaddewo. You only benefiting on the gullible society. Gullible society yemalaga taking in whatever comes as akasamba tukokona ke mubateera mawulire ajja kagoberera. People pick interest mu bintu ndo byobwera okoze. Nalese controversy mu kufa kwa gundi kasiwukira, nalese semanyano gundi ali muri wabisiyaga, nalese like that. Licho jumping onto Ugandans will yearn to read it. Bajaji kuyani ngo bigoberera lwachi. Not because they want to pick anything from there, but because chibayamba okusala stress. Go ebuze buchango tandika bigoberera chiche cyali kiguse. Dene mutwala, nemukwata, nemuzayo mukomena nekwa, then what? Nichibachi. We are a group that cannot be blackmailed at all. Kirizo bagane no revolution kabere president yennyini Kyagulanyi nga yakedde n'agivaamu n'agamba nti naye agisudde wasaze eddiiro. Revolution tekyalina yatuuka mu level nga tekyagwa ku ttaka. Weri revolution gye tulimu yatuuka mu level nga tekyagwa ku ttaka. Nga bwe watasa asobola kubaayo omuntu akeera ku makya nti nagikutte ngitunze. Because you cannot sell all of us. At the same time, no. There will always be someone to pick up rags of it. Nazivuga ngegenda maaso. Ate revolution yeetaaga omwoyo gumu. Goka for as long as gusobola okubaayo omwoyo ogwo nga gustandinze ku mazima ne gugamba nti revolution eniteekeddwa okugenda maaso era tujja genda maaso. So my message to you muganda wange, nga bwolowooza bw'obadde ogira ovubutuka eri n'ovuma abantu buli muntu omukanga kanga omuvumu omukola otya, ky'oba olina okumanya muganda wange nti eno revolution yeyambula. Revolution yeyambula era nawe toli wala na kwambulwa nga bw'olaba abalala bonna bwe beeyambula. Tunulira abasajja abakulu bamukaaku mweyambula lumu nabagamba Museveni nga atuuse kukugwa nga agwerayo bwati buli abadde beneficiary w'akasente ke, buli abadde beneficiary bw'oteeraga nga bukyali manya akukasukidde kadi ye ey'okusatu aleka akusse. Ate kati waali lwafuuse lubwa lukovu lulumirira kutta. Kati kadi ebbiri ezisembayo azikasuka omulundi ogwo. Weerage gwe tunulira bampuuga olowooza bali kuki? Olowooza bali kuki? Olowooza bye baali bakola baali tebabitegeera? Bagenza okwogera nga tebamanyi kiki kye boogera na kiki ekitegeeza.
naye obuzibu ekibagoba kisinga kino kibakola bagamba wakiri mwe katubagambe mututegeere tunawadawadako naye ono ye tasaasira talyawo era gwe mulinde 225 abasinga obungi mu bana agenda kubanga abeetamiddwa nga alina bbeerawo lwaki kati agezaako okufumba nti waliwo clash between bo naffe so that eneeba emboozi ya 225 egenda kuba yawe gundi bamuse anti yabadde akubagana n'abannopu gundi bamuse anti yabadde akubagana n'abannopu bwe batyo. That is what is going to happen. Kya planning mwabadde balowooza era bannange muze yaleeta ate ya planning nnyo bano bakwata sente bano baleeta abaana oli asiba abantu kubanga afunamu all that nonsense mugikoze tetaddewo impact akiraba ate ekizibu naffe kye tukyabakoledde kiri kimu tetunalaga busungu bwaffe kiki kyetuteekateeka kukola kati tayinza kutwesiga tuliraayingako ayina okusooka mwabeerewo and he is going to do so 225 akimanyi tabaleka waggulu mulyoke mukungula ebibala by'okkolera omuntu atayina mutima gwa ggwanga mukungule ebibala by'okuba n'emyoyo emitono mwenna eryo lyekkubo lyammwe olwaleero mbagambye nti njala kusomesako kamwe mwekka ab'emyoyo emitono aboogezi abalowooza nti mwogerera revolution egenda kuggwamu amaanyi zibasanze kubanga muteekeddwa okukimanya nti kino ekiriwo tekikyaliko muntu omu asobola kuvaayo kiclaiminga nti entirely yakibowuninga wabula collective responsibility for those abazuukusa abategedde abakisookamu ne bwe babanga baali bakikozesa kulimba na kuwuddiisa bantu nga bw'oyogera kababe nga baali bakikozesa ekyo tebaayina control manye ebigambo tosobola kuba na control yabyo kasita bimala okuva mu kamwako. Perception is entirely up to the listeners. Gojja kwogera ng'olowooza obadde oyagala delivering a message eno oli apiikinge mu kirala ate era omuntu bw'amala okupasivinga ekintu kyawulidde kyakikozesa kisinziira ku ye. Kiringa we tosobola okutuula mu kibiina omusomesa n'atusomesa ffenna nga musomesa tuyingiriddewo olumu mu kibiina omusomesa atusanzeemu n'atandika okusomesa n'avaamu nga buli muntu ategedde bubwe. Mulimu abategeereddewo, mulimu abajja okutegeera oluvannyuma lw'okuddamu okuyisaamu amaaso, mulimu abajja okwetaaga abalala obbannyonnyola, mulimu n'abanaafuna ebyo byonna naye ate ne bavaamu nga tebategedde. Kati ekyo ky'ekintu ky'olina okumanya. Eno revolution we yagwa mu matu g'Abannayuganda obwongo ne buzuukukako abasinga obungi. Kati tetukyaliko nti direction gundi yalina ogituwa. Ebyetaago byayo jjukira ffe mu revolution yaffe tugaba mental independence. Ng'oyingira bwoti ku mulyango, that's what we provide. Mental independence embedded in the slogan gy'owulira ya people power. Etukugambira nti munnange nti obuyinza muno bwe tulwanira bwe tunoonya buwo. You're just reclaiming it from those who had captured it. Walubakwasaako bukwasa ne balowooza nti bateekeddwa butekinga for granted ne babutwala babukozesa bye beetaaga. Kati tukuwa magezi tukuyambako otandika okitegeera obunone. In such a revolution you cannot come out and think that someone else can claim monopoly over it. Lwaki we put the information and knowledge in the public domain for public consumption. Then after that, comprehension is left to the people. Sijja kubeera na bigambo bingi nnyo kubiwanvuya because bwe tuba bagamba ebigambo ebingi gye tutandikidde mwerabirayo. Obwo bwe bubaka muteekeddwa okuba nabwo mumanye
tetusoboka, tetukyata, tetukyakivaamu, not even nga gwolowooza nti ye munene nnyo mu revolution eno nti yakivuddemu. Tewakyali muntu akivaamu ne tukivaamu. Ekirala, come June nga bwe wagamba, mark the dates. Let more than 50 members of parliament from NUP walk away from it, hence creating space for new entrants, cadres that have understood the essence of the revolution, period. It is not MPs that made us, but we made them. Kati bwobongo bwabadde bulowooza nti ekyo mawulire amakulu ge wali olese nti gayana osuula NUP, kitegeere NUP tegwa lwaba MP, wabula ba MP bagwa olwa NUP. Ebintu ebyo byawule, tandika ozuukuka nga bw'osongera ku bantu ku mutwe, naawe esonga ku gugwo. I salute you. People power, our power. For God and my country. Byebe baganda bange ebyamwami Tebuhabulwa birungi si birungi, saawa yonna ebirango mujja biwulira. Bwe tuli wano mulinde birango nti ate munnange omugenyi wammwe yajja wano eyatwesibako, eyajja nga talina kaayina n'asalawo okubba eggwanga, ate bino bye bimutuuseeko. Mulinde manyi tubagamba nnyo ne mulowooza mbu tuli ku byaffe, tuli bya kusanyuka, buffe twogeramu bwogezi, naye tubalabanga bye tubagamba nammwe mugenda obyerabirako, mugenda obbirozaako mwenga mmwe, era nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ffe nga bannayuganda abalabira ewala tujja ne tubagamba ebintu byaffe ne mulowooza bya kusaaga naye mugenda bbirozaako. Yes.